Al-Hidayah Ramadan Series ngazi kutuusibwako. Bwofune niya okola hijja ne umula looza ku kimu Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku magoba akeedi omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704 94 10 oba 0772 64 293 Mwali Mayambala Dr. Chikambi Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima. Tawakal Travel abo bibana bamwe. لك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله 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 واتوب اليه. اللهم اغفر ما قدمت، اللهم اغفر ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني. انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلا أنت. فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله استغفر الله العظيم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. استغفر الله استغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمرونجا باقروا من نابك لبا أمتكبير مكوانا جفا برونج tukyali mu nnaku 10 ez'okusaasira, tukyali mu nnaku 10 ez'okusonyiwa. Oluvannyuma lw'okusaasira magfira, oluvannyuma rahma magfira. Okusaasira kukulembera okusonyiwa, n'osonyiwa ne Allah asonyiwa. Oluvannyuma lw'okusaasira owekitiibwa Allah asonyiwa, akussaako okusaasira kwe ensi yonna esobya. Ne Mungu subhanahu wa ta'ala olw'obulungi bwe olw'ekyo kyali Allah tabaraka wa ta'ala n'okubanga atumanyi nnyo, kubanga atumanyi nnyo tetuli tuti akimanyi Allah tugira we tuwetamu tugira tuwe tuti. Olaba yali mujjana Adamu alayhi salatu wassalam ye kennyini asa rabbah, right? Olaba Adamu alayhi salatu wassalam ye kennyini yaserera ukyate gwe abamu tweyita nnyo abasinga Jibuliru obutukufu, abamu tweyita nnyo maasumin, abamu tulabanga twerabawo nnyo netulaba nti kaannaka
ka'annaka malak golinga malaika amutula bantu libabeyi nnyo bannange mikwano gyaffe abalungi saba Allah subhanahu wa ta'ala batusaasire ab'ebitiibwa mwenna saba Allah subhanahu wa ta'ala batusaasire era batuweera obulungi ayyuhal fudala wal fudayat abalungi mwenna abagalwa mumbejja Aisha najjuko masha Allah ta'ala yes mumbejja Aisha najjuko masha Allah webali kola mirimu jagama yes naffe tubeera ku magoba akedi tuku alhamdulillah tukusima byonna Mungu akusime ate n'okukyayira ku office ya tawakkal kikulu nnyo Mungu akusime era kutuweera obulungi jazakumullahu khaira barakallahu fikum Fawziya mungambire ne mama mungambire ti alhamdulillah babeyi nnyo Allah batusaase ya rabbi abalungi mwenna abatulaba abalungi mwenna abagoberera program za zino abalungi mwenna abali ku abagala Allah basonyiwa mikwano gyaffe abalungi okusonyiwa kikulu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani istaghfiru rabbakum mwenenye maaso ga Allah simanyi bagotosobya istaghfiru lafdhi ya fenna agambye mwenenye mwenna istaghfiru rabbakum bannange mwenenye eri omulezi wammwe your Lord your master alright your creator your Allah subhanahu wa ta'ala is your sustainer okay whatever Allah subhanahu wa ta'ala asobola tubeeza muno mu nsi umirembe asobola tugabiira byonna Allah asobola tusonyiwa ya Allah bitusobya bingi huwa yarana atulaba daiman abada misana kiro enta tusi laylan wa nahara na kakasana okimanyi nibyokoze obimanyi okimanyi tegedde olaba obwini osobya ne mulamanzaani olaba osobya ne mwezi guno ogw'ebbeeyi olaba osobya ne bada Ramadan mubasharatan nga yakagwako nosobya alaikum bil istighfar Allah bagambye istaghfiru rabbakum abange mwenenye maaso ga Allah olwenenya istaghfiru rabbakum mwenenye eri Allah subhanahu wa ta'ala thumma tubu ilayhi wanyuma musabe Allah basonyire ddala taubatu an-nasuha eyo tauba nga togenda kuddamu kola kyonono bakite mwenenya manyi obunafu bwo ate kimanyi Allah mugambe Allah wange gontegeera sanyuka nnyo n'abaana abawala abavubuka abamu abagamba nti let people judge me but Allah knows me right I speak to my Lord every day I pray 5 times a day right Allah knows me he knows my weaknesses and I'm trying to become better you see I'm trying to become better that's what Allah subhanahu wa ta'ala needs I'm trying to doing the best I'm trying to follow his path right I'm trying though I know I'm not perfect I know but I shouldn't be judged by these people but whatsoever even though they judge I don't care because my Allah knows me Allah manyi obunafu wange manyi amaanyi gange Allah manyi byenjagala ate ye alina wanjagala okunteeka right I've come a long way nvudde gye nvudde ya kwambala bubi nvudde gye nvudde kusiba gaviiri gabafu nvudde gye nvudde kufaanana nga wenfaanana nvudde gye nvudde nga byenkola byebyo but now ntine Allah wange at least this is how improving at okay my attires I'm trying right this is how I was too much into fornication nalinga bikasera mbira mbwenzi nika this time is trying I'm trying right to fix it ngenda njivako ulabanga agezaako neke nyina achuli and is coming closer right insha Allah jayagala togenda kujja mulundi gumuwoti la obanga olongosa ojja mpola ngola Allah yagana omwenge right nawugana piecemeal nawugana watyo mpola until yaja nakola ki omala kuzimba strength omala kuzimba imani yo omala kuzimba takwa yo omala kuzimba bukkirizaabo omala kuzimba nokati mbutufu kati nsobola nywedde I can resist anything
Alright, be it an earthquake, okay? Oba earthquake yaze nsono muri zistinga kyabantu bonna bazzi kale gwe kivako kya jangu tugende. They can't push me because right now I can. Don't overjudge. Don't judge people. Don't prejudge people. No. Seka oyono wa muliro. There are people abali ku nsuku no gabaga bo muliro as if bawli mu office ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala bakolera. Bajja abantu mu Islam baga bo muliro esawa yonna nabitya bikolako. Right. Nabitya ba muliro sallallahu alaihi wasallam. Ate kwe tujja ke dini. Ne kaifa da'a ila rabbih. Abantu yabakolanga cyo kubajja kukuba ekyamu n'abassa kukuba etofu. كيف كان يتحدث معهم كيف كان يتعامل معهم مكة محمد صلى الله عليه وسلم نيف تقبض بنت بقبان ديري حرام حرمين ناقص مكافر ومشاف عليشنو لا أناس يتقربون إلى ربهم أما أنتم بس بدي الله واوي الآن دخلوا المسجد بس ما ينقدوا مزكتي دخلوا المساجد ملأوا المساجد إنهم بجزء من زكتي إساوزنا بجزء من زكتي وأنت تبعدهم عن المساجد عن ذكر الله أتكوين قوبا بس كوين يا أتكوبا بس كسين بريك تونا واوي right بالصلوات والاستغفارات والتوبة وأنت تبعدهم عن المساجد عن بيوت الله أتكوبا كوبانجا أنت تقول قوي تزعم أنك ملك وقام أنت تقولي ملائكة كأنك ملك ونينغا ملائكة بل أكثر وسينغا ملائكة نووسا right كأنك ونينغا أتينا كأنك ونينغا تاتو نبا تتيك وكنو كونسي نينغا ودي كونسي كنو كوانغا ليرا نينغا كلب آدم خطاء نانا وديس وجماني أبوجي وليدا ne zakaita nafsaka ni wetu kuza tegeti ndanyo udimini ngaba niyo kukwanda manyi ngabala ontandiko kuvuruga bala ontandiko kweito mulongofu asif toli muntu nawo olongosa bulongosa nawo osaba Allah kusonywa nawo osaba Allah akuteka mbalongofu nawo osaba Allah kizemiri mujo right olabanga omusajja oli yalinga yenenya ngataina wadde zambiri yakola cyo kyakola nenga yenna nebigere bizimba nga yastaghfir wa yatubu ila rabbih Allahu akbar walillahi alhamd daiman nase chenye kutaka namala wesawa esuka musawa na alwawo nibaluuza abantu nti malaika mawuti mututte nabira kutayat nansonga engalo nga sonza yogere bigambo bi muchalu natukana okulowooza nti mufu afudde Aisha paka yataharaka luga nalaga nti nchali mulamu subhanallah mbitegedde ni oyo awaka sere sola awaka sere omusaro awaka sere okwerenya awuzuka obudde obwekiro muchalu nalowooza natukana okulowooza nti musajjoba mufu nenga yenna kyakola anoonya Allah muslima anoonya Allah musonyiwa maadhalika tena nchono njakoze kati ategwe fala tuzakku anfusakum temwetukuza tukuzamwe la wa a'lam biman ittaqa tegeti Allah yatugana okwetukuza inanyini taqwa yamanyaba mutya yamanyaba gonvu yamanyaba tukirivu yamanyaba gwanide yamanya asima yamanyaba dube abakola ebirongosa nolacho yenna Allah gwageredde ngali muno musima wangalira istaghfiru rabbakum bamaseka mwenenye abo walimu naf mwenenye baimamu mwenenye tegeti baduati mwenenye ebiserera bingi abasubuzi mwenenye teachers mwenenye abasomesa mwenenye abasawo mwenenye abalwadde mwenenye fulino omukisane mulwala Mungu atasira bye birwadde Mungu nateeka kaawo nga atadde kaawo ku ndiri genda okuva waawe mu kubifu Allah byasonyera mu weewo ebifu kubifu Allah kwatunaliza kama zambi mulwadde tegeti ofunye omukisa Allah nakuteeka wakutaddawo saba Allah sasa kyokka n'osigala nga era okyayonona
saba Allah tuwe tukitegere bigambo ebyo ejo al-fudala balungi abagalwa mwenenye maso kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenenye olwenenya kati mugenda kudda mukonoona kyewenenyeza saba Allah nakikutaasa tawbatun nasuha wema biseredde ng'oseredde alayka bil istighfar wenenye istaghfiru rabbakum banange mwenenye Allah wamwe thumma tubu ilayhim musabe Allah basonyiwe yursilis samaa alaykum midrara izimu kusongeziganye senkuba okutonya mazambi konoona byonono bubbi wenzi buyaye bushiriku alright mutasiza katonda kwambala bubi nkuna nnyo bisiyaga mamalaya byonna ebiganyisa enkuba okutonya riba muleme kubiddamu mukoze tauba Allah yebatasiza muleme kubiddamu oluvannyuma Allah ajja batonyesa enkuba nga nnungi thumma tegeti thumma tubu ilayhi yursilu as-samaa alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum ibanafuyiza mwenna kola mazambi munafuye siyo ne bajerege bavuluga everyone natalina kyali ne kumenya amenya right ne ekibanafuyiza mu umma muno ekibanafuyiza abemikwana balungi ekibanafuyiza nga temukyayogera ekibanafuyiza nga mwenna muli awo muli mwayagala buli ayagala yene nakola ki anyiganga wayagala aniga mutoka ati aniga soteri enfu ne bamanani batujja mu juice wafena ne wamunywa bakozesa fefe nyini ekibanafuyiza nemufuuka abatalina kyatayina makulu muli awo bubezi lakinnakum ghutha kagutha sayr muna mulinga chi mulinga muwimba mbanga jovu mulinga jovu we muti mubimbye mwenna ekibanafuyiza ekibanafuyiza mazambi alright mazambi kibanafuyiza mwagala dunia kibanafuyiza muta muddo okufa tegeti karahiyatul maut mwata mwokufa atenga mwagala nnyo mahaba mwinawa mwagala nnyo dunia shahawat mumusinzira okwagala dunia mumuyitira okwonoona gyokumukubira mumaladhat mu biki byonna gyokuma okwonoona Allah akuwadde sente avubuka mwe mungu abawadde sente naye tezongera maanyi ga umma eno olengera nga ziringa mulinga kulutimpa mulinga amazi kulutimpa temugasa umma muzimalya malaya apartment no jugulya malaya nomugulya moroketi milioni 8 malaya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun we muli timukyayina maanyi Saudi eri mupira bali mwenu bazanyi ba mutawana bona Ronaldo sene zafuna zokka zirabire gwanga zafuna zabire gwanga ino Uganda emyaka n'emyaka niyasifuna just mu single week mu single month ninge gwani sokulo kubeerawo Allahu akbar walillahi alhamd abamukulembera bana bali olwalero ba Faisal bajjane wano ba Faisal balinga bafa kumawanga agasigadde ba Faisal bakalanga projects zigasa umma nulaite mukyabikola lwaki nasitu murabbakum mwerabidde Allah wamwe nasitu dhikra Allah mwerabidde okujjukira Allah nasitu mutawbatu wal istighfar mwerabidde byonna muri mu maladhati just fuku balengera nga bali mu white party bali mu white bali mu chi balengera bona motoka za bay mukanto ye muslimu no smiling muslimu alhamdulillah nino obuza zigasawa family ze wabwe zigasawa abe wabwe zigasawa bana ku kyalo zigasawa basikini zigasawa abana abageza aba ummeno nga basobola okusoma courses ennungi esobola bawelera sente okumala ko courses zaabwe bano bazirira just mu single night mbitegedde naye kinabazaamu amaanyi istighfar mwenenye olwenenya mukole mulongoose ate Allah agenda bazza amaanyi gammwe mufuuke bawuvunanyizibwa namwogera ekigambo mukyogera right nga muva vibrating these are Muslims ndipo zivudde luda Muslimu ani ayogedde Muslimu ani ayogedde ensonga eno Muslimu naye temukyayina makulu you are just there lwaki ekigambo kya tauba mwakivaako muri mazambi just we muonoona tauba iganye muri mazambi muonoona bwononye saba Allah subhanahu wa ta'ala sasiratu obulungi eyo alfudala amalungi mwenna ebinatudiza amaanyi mu byama bya tauba mu byama bya istighfar mu byama bya okwenenya mu birungi betufuna ebimu ebyenkiza ebyenjawulo
tufunamu Allah tuddiza amaanyi gaffe umma eno neddawo naye bange esobola okwogera ekigambo nga tuli bavunaanyi tuli bansonga tuli bamuzinzi right nga bantu batutya bayiseewo bameka kuliko omusiraamu bayiseewo bameka nti abantu abo bandeko omusiraamu omu just a single muslim is mentioned out ababadde abasiraamu basatu bandeko abasiraamu babiri abamakanzu n'omukyalo omu bakwogera eva bakujja mu bantu bali abangi n'okusingolinga out right bakwogera mu bangi bazze bankiseka muzaata agamba nga ne bamuzaata bazze ngokute alaba amaanyi gammwe bazze bonna ne bamuzaata bazze abantu babadde bangi ne bamuzaata bonna babadde eyo is just a single muzaata right muzaata ali ogu naye nga agirwamu abasigi bamayambala babaddeyo ne kali bakalimba abanao Dr. Karim nabo babaddeyo is just a single person but as representing an entire ummah geman Mungu abaddize mu bigambo Mungu abaddize mu bikolwa abaddize mu mbera zonna mu dealing samwe zonna ze mu dealing n'abantu abasigadde amaanyi gammwe bitauba fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu as-samaa alaykum midra nuhu kyagamba abantu be tegedi nawe Allah akugambye wenenye tizo kwenenya Allah agenda bawa bino mwetaaga amaanyi ga ummeno gajja kuddawo bil istighfari wa tauba banange mwenenye bakyala mmwe mubimanyi bye mukoze abaana olina bataano basatu siba mwami obimanyi naawe obimanyi ondaba essaawa zino tumanyi ondaba mukyala gwe niwe kimanyi right abaana olina basatu omusi wa mwami tuli awetyo tuzaalira mu lujja tuzaalira mu maka g'abasajja ozaala abaana bozaaliramu twendeguza mu maka g'abasajja abaana bozaaliramu sibo bali si babo amahale nisibo ebenjoyinga bazaala abaana ontazaala abaana olina busanvu bonna tekuliko n'ogu sajja yazze mu maaso gange ng'akaaba nangaseeka ndabye nfudde sirina mwana wange n'ogu nkyala namugamba dni nakyankalana nensala amagezi nengafuna nensala amagezi nentwala abaana ku dni ni wallahi nkubulya eseeka sirinaako n'ogu abaana musanvu bonna seeka mpa ku magezi nenfa nsiriira nzigwawo kasono mwagadde mukasono badde mwagala buli kyange kyonna kiri mu mannya ge omukasono yekimu kyonna kasiika njagatte abaana ababiri bali bulaaya basoma abaana mbatadde mu sente naye sirinaako mwana wange abaana musanvu wakiba kiwa omusajja mukazi gwe mwagala ki vaawo ogende genda kukuba bwerenge wakyoyagala Mungu atasi ya rabbi niwo kima kiwa omusajja ate nga ogenda kuzaala bana 7 kids they are not nabadde Makka juice ngalunyumyamu Allahu akbar walillahi alhamd nyumyamu emboozi hadithi dunia naye nga ina points zeriko abakyala bagamba nyabo tufudde emboozi gye tunyumya unyanga etuseka ne gamba okutuuka mu mbeera kati ani awanika omukono ng'okakasa nti abaana bonna ba musajja maama tufudde Allahu akbar ani awanika omukono nakasa nti tayinaamu mwana wabweru yenna n'omu ogenda okumaliriza nabantu balina kukola tawuba oli ajja kukubaako amaseeka nkoze ntya ekituufu omwana owokubiri n'owokusatu si ba musajja naye nkoze ntya ndi Makka ama mitegedde sani mitegeera mikwano gyaffe abalungi seeka nkoze ntya ndi Makka agazibu gajjudde abakyala betwala e Makka abaana b'obuwala betwala e Makka bamaama b'abaana betwala e Makka mukyala gundi gwetwala e Makka balina ebizibu ebyo olwo bwotwala ngasano natwala era tuli awo tunywambu nyumya jasi tuli awo ku kisaawa nyumyambu nyumya balina bagamba seeka bizibu nnyo seeka kyobula ne hijja tugenda kukola mangu kati hijja sente baziina even ne basajja babba baabwe basobola bakomandinga nazo sente baziina seeka esobola kukola kati hijja nti ate ki seeka biyitira wali ku mmeeza
kakano musajja abakuwadde sente nga tosobola zigana kase katazi kwadde bugati okola otya ogenolanga nawe n'ebyetaago baleetamu excuse tuli Makka buli omu agenda okwogera ngenda funa omu ku omu ka buli omu kubuulira byakola ogwawo ekigo tugenze Makka naye nga bakyalina essuubi ery'okwendeguza tugenze Makka bakyalina essuubi okuzaala abaana nga si babasajja tugenze Makka naye nga bali mu maka g'abasajja naye nga obitegedde oba obitegedde saba Allah atuwa obulungi nobitegeera mweninyeeri Allah ate mukakasize ddala temugenda kuddamu kwendeguza kuzaala baana mu maka g'abasajja ng'abaana si babasajja wadaliisi eri sijja njigaana alwaladu lilfirash ina byali etangira byali ebikka sijja jigendamu naye mmwe abafuusa ensonga okuleeta ennaku n'amaziga mulina okutereeza n'okwetereeza bamaama b'eggwanga muli babbeeyi nnyo mwenenye Allah mwajja tuddiza amaanyi gaffe n'ekitiibwa kyaffe n'ensi eno tutegeera n'okuddamu tutya n'otulabaawo mu mbeera zonna mwina kwenenya obeera mu maka ngena omukyala we Kasifa Kamida Tawus Bitujjuma naye nga paatiriisa yamwendako abaana banne be balina ssente be bali mu gavumenti bali mu bitongole be bali mu nankani eba auditors akwala sente n'azimuwa abaana bagamba nti balabika bulungi anabagamba nti njakuzala ku baana banyirira njakuzala ku baana banyirira Mungu atase ya Rabbi seeka musajja gwe nafumbira si mulungi ninja basajja abalungi abalabika obulungi lwaki omufumbirwa nani mwagalako sente ne lwaki omufumbirwa sente zamugwawo kati lwaki okyakulayo ki misango funa gyabwerere bakyala mmwe nja kubajjira nga nsomesa bwenzi naye nsaba Allah abalungami nkimanyi ondaba oli ku ddiiro oli mu ddiiro awo otudde awo oli ku ssimu yo oli ludda awo wonna ondaba oli ebigambo bino mulekeraawo obwenzi mwenenye guno mwezi mugukozese mu mbeera ey'okwenenya mu maaso ga Katonda Allah ayagala nnyo twenenye nemye kubiddira mulekeraawo okwendeguza amuli mu maka g'abasajja likewise abasajja nammwe temwendeguza Allah yakuwa olukusa n'agamba wansi owokubiri owokusatu oba owokuna olina obusobozi so si byakinyumu kuwasa ono n'olekawo n'osuulawo obusobozi nedda va mu malala va mu kyejo tolina fashion ezoyolesa n'owasa ono n'omwana n'osuulawo n'olekaawo n'ozalamu abaana ate bakyala be bafuuka ab'obuvunaanyizibwa bafuuka abasajja be bataata be balabirira abaana baabwe basajja mwe nammwe muteeko Allah subhanahu wa ta'ala kakasiza nti ogenza kuwasa yes tahammal almasuliyat bonna obuvunaanyizibwa bwonna bukwata oti obuvunaanyizibwa bwonna bweyimbamu bwonna bukwata oti buwanirire naye mwagala wasizza n'owasa n'ono anyiizizza n'osuulawo n'ogenda n'owasa omulala buliko olengera akawala akafulumye mu university akafulumye ku senior 6 kolengedde akatukula ennyo n'ogamba katwalaako ne tukusiŋŋaana enkeera ng'ozadde ozadde mwoli owa kale right owa owamazima niwe owa baaki bwogenda osuulawo owa baaki abaana n'obazalamu abaana nga ogenda babonyaabonya omwana n'akula nga alinga atalina kitaawe ataliiyo alinga mayiti omwana n'akula nga alinga kitaawe ali mu kabuli naye nga taata wooli ojja n'owasa ono n'owasa oli mutye Allah ayuha al-aba mutye Allah mudengulu batata muzukuke piraganye kuwasa wasa naye nga oyo asobola oyo alina obusobozi otidde obwenzi seryaganye nitukitegeeza nti gira oti nga buli kaseera nedda funa woogenda salawo omulundi gumu
nchikono ngenda okufula mchala wange owokubiri guyo gumufunye n'ebisigadde byonna wotyo insha Allah taala yati wala obwenzi wote wala tufuna emisango wote ninya maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala obadde oseeredde oberenga ogezaawo okulongoosa Allah subhanahu wa taala ajja kuddiramu ajja kuwa bulungi ajja kuwa direction ennungi ajja kugulyawo abaana olwaleero awo bemulaba bafuuka ensonga tukolemiza n'abakyala betuleka mu mayumba tuleka mu apartments betuleka mu mayumba getwabazimbira tuleka mu apartments tebajja kufumbira mayumba tebajja kufumbira bisenge tebajja kufumbira ntebe na TV sekasi kyesemua tebajja kufumbira sente enzoka nedda balina kye baanoonya ekitaali waka tosuula obusozi mwana w'abenti obusa waki kate wuyo ozungu onoonya mulala naye osuulewo yeddiya sekanze kola basenda ne mpasa ne nkulekaawo sekanze kola basenda ne mpasa ne nkulekaawo ani yagamba hakadha allamana al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam watu yetuigiza nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mane muwangalinga Qur'ani we bagamba kubanga kana khulqu al-Qur'an zempisa ze impanga na nabi sallallahu alayhi wasallam ittaqu rabbakum muti Allah wa mutabaraka wa ta'ala right استغفروا ربكم من نيما سكو شتيبا الله ولوين نيامي كوانا جفا برونجي ثم توبوا إليه تجد يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم أجابون كنا مجا كوبا أماني إنسجا كوبا تيا مجا كسومانيو مجا فنا سنت تجد أماني كجا كي يونغرا ويونغز أماني أجا سنت أماني أجا بيتشيبوا مجا كي يونغرا status زينجاورو each and everything بيجا كوجا إن شاء الله تعالى سبع الله بورونش من لزم الاستغفارات من لزم الاستغفار نبي قام صلى الله عليه وسلم إن أبيلك استغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا الله مترمو بالجيس أولي يبزبو نعم مترمو أو فلمرو ونا ومن كل هم فرجا بالجيس أولي ستريس غم نهم ونوينا هموم إذا كبا ستريس ونانكزاياتي ونبي سبي بزيتو Allah subhanahu wa ta'ala yonna akutera wofulumizo ate warazaqahu min hayth la yahtasib Allah nagabirira engabira yotasubira digamanye Allah galeta ntina abadda nafuye n'obutakola tauba abadde asobola okwogera ekyabuli gyonti bajanti ani oyo ayogedde bakumanyi wonna wonna omusiraamu Allah bafula b'amaanyi abafula abawensimbi Allah abasangulako amazambi Mungu n'abambaza ekyambalo kipya n'abasaako ennuuru ye byonna mulimu abo Allah bansonyiye amaanyi n'agabaddiza Allah subhanahu wa ta'ala n'abagabirira wotasuubira kufuna wanguzi wotasuubira kufuna kugabirirwa wotasuubira kufuna bitiibwa Allah bina n'abikuwa istighfarat nolekyo man lazima al istighfar inna Allah gwawadde omukisa n'asalaku istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja buli bufunda buli buzibu bwonna ajja teekawo obufulumizo ye Allah subhanahu wa ta'ala biki bikubye ebikunafuyiza bye biki obwavu bukuyinze bulwadde biki bikubye kyekyo saba Allah akuwa bulungi istighfar Allah basime tutambudewo kyonna ku lwaleero nsaba Allah batusasire insha Allah ta'ala era makubiriza okwewandiisa okujja mu Tawakkal Travels mujye mwewandiisa tugende mu umra ne hajj insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum.